Kyoba tuvaako kwe kusuubira buli ssubi we likugwamu buli kimu kiyimirira. Mulimu lwe guba gwakubuze nga gy'obadde onoonya nga gy'obadde watambudde n'ogenda mu ofiisi n'ogenda mu ofiisi n'ogenda mu ofiisi naye nga buli gy'ogenda tebitambula. Kakati pretend like ebyajjo tolina kye waalabye, tandika buto. Buli ssubi we likugwamu ne obeera mu ddwaliro ky'ova olaba nti abasawo teri musawo lwalijja n'awa mawulire mabi ng'omulwadde ali awo. Buli kaseera akulaga nti ojja kuwona, buli kaseera akulaga nti tukyusizaamuko, waliwo improvement okuva wano okudda wali. Essuubi eryo likwongeramu amaanyi, buli bw'oggwamu essuubi ne byokola byonna bisalika. So amakya g'olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwokuna omwaka 2025 gwe tutambuza wano ku programu Sumulula era kugamba nti nno byonna bikole n'ekyoba ofuba okulaba ng'okola tokkiriza muntu akumala mu ssuubi. Bad energy amakya g'olunaku olwaleero oli agamba nti tosobola, oli agamba nti toyinza, oli agamba nti ebyo si bibyo, g'oba weesonyiwa amakya g'olunaku olwaleero olamu busobola okuba nga tebweyongerayo. Nkwaniza ku programu Sumulula amakya g'olunaku olwaleero wasiza otya? Kansubire nti oli bulungi, yonna gy'osinzira okuba nga ate otulaba weetuli wano okuva ku buno obudde bwendi wano paka zigenda bbeera ssaawa 3 ez'amakya g'olunaku olwaleero. Programu eno erimu ebintu bingi nnyo ate erimu n'okuwangula. Bannaffe abatabula pade services bateekamu akasente basangibwa Nansana ku stage ey'okumasito wankukubiriza nno okugenda okubanoonyaako. Osobola okulaba ngeri gy'osobola okuba nga tewejja mu bupangisa. Omwaka guno 2025 gusobola okubeera omwaka gwo naye nga gwa bikolwa. Kakati tandika na kugenda ku tabula olabe engeri gy'osobola okuba nga teweefuniramu proti ate ebirala tunabiraba mu maaso. Victoria School of Beauty essuubi liri lyembadde njogerako lisobola okutandikira awo litya wasoma no graduating onoonyeza omulimu gubuze. It's not the end of the day. Buli kimu kibadde kinnaggwa tusobola okutandika ate era nga n'ofunayo ka short course ka myezi 3 n'obaako akalimu k'okola ate ng'ogwo gwe wasomera ebbanga eddene bw'ogunoonya ate n'ogufuna. Kale era amakya gonna nga kutegeeza nti tuwangula genda mu maaso era ng'ate obwatula bingo *238*10#. Njagala kugaba ku ssente amakya ag'olunaku olwaleero, njagala kugaba ku ssente. Nina emitwalo 20, nina emitwalo 10 mu ssaawa eno, nina emitwalo 10 mu ssaawa ey'okubiri. Kakati tandika butandisa okubeera ng'ate obwatula nga bwe tutandika show amakya g'olunaku olwaleero. Good morning. Genda mu maaso okubeera nga tukuweereza amakya g'olunaku olwaleero era as usual tutandika n'ebyo ebintu eby'enjawulo ebyo byatambudde mu mawulire ate natandika n'olunaku ng'ate olinako ky'omanyi. Kale kaakati mu mawulire agatali malungi abantu 7 be banoonyezebwa oluvannyuma lw'eryato kwe babadde batambulira ku nnyanja Lake Victoria okubeera ng'ate lyagudde mu mazzi. Kaakati okusinziira ku beerabiddeko eryato no lyabadde litisse amanda nga liva ku kizinga ky'e Kalangala nga lidda e Nakiwogo. Era okusinziira ku kaawonawo agamba nti nno eryato no lyabadde litisse amanda ne bannannyinigo era nga lyabadde ligenda likuŋŋaanya abantu okuva ku bifo eby'enjawulo. Kaakati okusinziira ku kye batutegeezezzaako nti ekinaala kino kyabadde kitambuza amanda era kyabadde kiva Kalangala. Kaakati omuyaga ogwabadde ogw'amaanyi gwakikubidde mu kitundu ekimanyiddwa nga Kavenjanja. Kansubire kyekyo awo nno omuyaga gwakikubidde era ng'abantu abalowoozebwa okubeera 12 be babadde ku kinaala kino era ng'abantu 7 tebalabikako wabula abawonye n'essaawa zino webabuuza nti wawonye otya bayinza obutakunnyonnyola kisa kya Mukama. Naye sizoni engeri gyeri ey'enkuba omuyaga omungi gugambibwa okuba nga essaawa zino mungi ku mazzi. So baganda baffe abakozesa saa ku mawulire ago baganda baffe abakozesa entambula ey'oku mazzi ndowooza kibira kya buvunaanyizibwa nnyo okubeera ng'ate twegendereza omuyaga okugenda mu maaso oguliwo essaawa zino. Guno nno si gwe mulundi ogusoose okubeera ng'ate tufuna ebizibu ebifaanaganako bwe biti ku mazzi okwo era nga okusinziira ku batunuulizi b'ensonga abagenzi mu maaso era nga batutemeramuko ku bubenje obw'enjawulo badde bugenda mu maaso era ng'ate bugwa ku nnyanja eno era batulaze nti nga 16 February era around the same time because tuli mu Gwakuna
waliwo eryato eryali litisse abantu 5 kwaliko ente 5 n'ebintu ebirala nayo lyagwa mu nnyanja eno Victoria. Lyali wakati wa Kirono landing site ne Buvuma landing site ne Kiyindi landing site. Ebyo nno byali mu district y'e Buyikwe era ng'abantu 3 be baawona okufa. Ontegedde bulungi, abantu 5 n'ente byafiira mu kabenje kano. Kaakati ne batulaga akabenje akalala kaaliwo mu Desemba 11 mwaka 2013. Abakyala 3 baafiira mu kabenje kano eryato kwe baali bwe lyagwa mu nnyanja wakati wa Kireewa ne Namiti landing site. Oba ontegedde bulungi, eryato lino lyali litisse abantu 24. Oba ontegeera, ate nga basinga kuno baali bakyala bali ku lyata eryo. Ne bakulaga ne akabenje akalala kaaliwo mu August nga 2023. Era nga kano katwalibwa okuba nga kamu ku bubenje obukyasinze okuba nga ate butugumbula abantu naddala ku mazzi okwo. Abantu 16 baafa era nga baafiira okumpi n'Ensazi Island mu Mukono district. Eryato ery'ebibaawo lye baali batambulirako okuva e Kalangala nga badda Kasenyi landing site ligambibwa byagwa mu mazzi era nga abasaabaze 25 be baali ku lyato eryo. So ebyo nno bwe bityo bwe biri, tujja genda maaso okira nga ate twekennenya n'okulaba ebyo bigenda okuba nga bikeera, naye awo nno we tuli abantu 7 be bakyanoonyezebwa okumanya wa we bali. So abatambulira ku mazzi ndowooza twongere okubeera nga twongeramuko okubeera abeegendereza n'ekika ky'amaato kwe tutambulira. I understand kiyinza okuba ate omutindo gw'amaato gye gukoma okukuma n'essente gye zikuba okweyongera, naye ate era n'obulamu tubwetaaga. So ne gavumenti, poliisi y'oku mazzi simanyi kyemusobola kukolera abantu abo baleme kubeera nga ate bafiira mu nsonga zino. Kale awo tuveewo ate tubeere nga tweyongerayo. Kakati buli kaseera akeeyongera twongera kubeera nga ate tucountinga down okuba nga twetegekera akalulu ka bonna ak'omwaka 2026. Bannayuganda bagenda okuba nga bakkira akabokisi okubeera nga basalawo ate obukulembeze bujja okuba nga bubatwala mu myaka emirala 5. Kakati social media oyinza okulowooza nti nno mu myaka 10 egiyise eyongeredde ddala okubeera ey'amaanyi, ate ddala mu kalulu kano ke tugenda okuba nga tuyingiramu ate social media y'amaanyi nnyo era nga ebintu bingi nnyo ebitambulira ku mutimbagano ogwo. Kaakati bannaffe aba UCC era nga ekitongole ekitambika eby'empuliziganya Uganda Communications Commission egamba nti nno bali mu nteekateeka ya kuleeta tekinologiya ssaako n'ebyuma ebinaasobola okuba nga bimonitalinga mwenna abakozesa omutimbagano. Kaakati okusinziira ku mwogezi w'ekitongole kino yatutegeezezza nti nno bagenda kuba nga baleeta ekyuma era ng'ekyuma bye kigenda okusobola okuba nga bikola wammanga omuntu kijja kuba nga kisobola okuba nga kirina kye bayise AI powered tools. AI powered tools ezijja kuba nga zisobola okumanya omuntu ali ku mutimbagano naye ng'ayogeza bukyayi. Kijja kuba kisobola okumanya omuntu agezaako okukuma omuliro mu bantu. Kijja kusobola okumanya n'omuntu ali ku mutimbagano naye nga byayogera bya bulimba oba ayogeza bulimba ku gavumenti oba ku oyo gwakola ki gwavuganya naye. Kaakati kino ekyuma kijja kuba nga kisobola okukikola mu kaseera mwennyini mw'ojja okubeera nga ate okakkalabiza emirimu gyo egy'okwogera. Kaakati awo nno wojja okulabira obudde bwe bunaasobola kukola ki okudda ku bunnaabo. Kale kaakati ate era kijja kuba kisobola kuba tubadde tufuna nnyo obuzibu n'olaba vidiyo ng'etambula naye nga tosobola ku identifyinga ani yafulumya vidiyo eyo oba yava mu ggwanga ki. Okusinziira ku bannaffe aba UCC ekyuma ekyo kijja kuba kisobola okubayamba okumanya ekyuma ekyo obubaka obadde butambulira ku mutimbagano ani yabufulumya bwavuddewa. Kale ebyo nno bwe biri awo naye tunajjukira nti nno minisita wa ICT Dr. Balyomunsi yavaayo n'ategeeza nti nno social media egenda kubeera nga ate egaidingibwa oba egenda kuba nga ate ebeera regulated nga bwolaba emikutu gino gye tuliko
TVBS of course okubeera ku mpewo waliwo emitendera minimum broadcasting standards zetulina okuba nga tugoberera so nga lwekyo ekirowoozo nti ne social media erina okuba nga regulated kino kituukira mu kaseera mujjukira week nga tusaala idi naye akavaako mufuti wa Uganda Mubajje yavaayo ye n'asaba busabe nti bannange TikTok eveewo buvi era nga bw'atyo n'asayitinga ebizibu TikTok bye yali etuusizza ku ggwanga lino naye tulowooza nti nno with this regulations eyinza obutavaawo naye esobola okulambikibwa obulungi so that agiriko asobola okugoberera bulungi nnyo ebyo ebirina okuba nga bigobererwa n'atabaako ate baakosa kale ebyo nno nabo biri awo naye nga tukyali mu nsonga y'emu nga twetegekera akalulu ka mwaka 2026 kati ssaawa zino akaseera ke tulimba kayita ka wenyweze teweeta kakati munange okuvaako mu Teso sub-region Teso sub-region erimu ebitundu bingi nnyo binyinza obutayitamu essaawa zino naye Teso sub-region evaayo n'abantu ab'enjawulo Captain Mike Mukula ava mu Teso sub-region Speaker wa Parliament ava mu Teso sub-region Vice President ava mu Teso sub-region kakati akulira omukulembeze w'ennono ow'Etteso amanyiddwa nga Emolimoli kati munange Emolimoli yavuddeyo ng'ali wamu ne bannaddiini abamu n'akuba abatuuze akaama kakati ne munange nga bwe mbadde nkutezeezezzaako nti Teso eyo gy'olaba munange yafuna omukisa Speaker wa Parliament abeera namba 3 ku ranka z'eggwanga Vice President abawa kumeka bane ranka nera tabeera wala mu ranka zaaki z'eggwanga kakati bwatyo Emolimoli n'avaayo n'akuba bannateesa akaama nti bannange abantu bano tetwandi bakutteko mu kalulu kano akajja kakati munange ekiriwo Speaker wa Parliament oyo gw'olengera wano omumyufu ekitalo mubaka wa Parliament owa Bukeddeya era nga mukyala kati ate eno gw'olengera ku mukono omulala oyo ne Vice President retired General Jessica Alupo era ng'oyo naye mubaka mukyala okuva mu district ey'e Katakwi kakati nno bw'atyo yasabye abantu okuva e Katakwi ne Bukeddeya obutakwata ku bantu baabwe kubanga gye singa tubalekayo ono n'asigaza obwa Speaker n'ono n'asigaza obwa Vice President kitegeeza nti nno Teso sub-region ku keeki ya Uganda egenda kuliisa fooko ejiiko n'akambe so mu mbeera efaanaganako bwetyo n'agamba temutusubya kintu muleke abaana mu kintu tusobole okusigala mu kintu kakati naye kino kituukira mu kaseera nga Emolimoli avuddeyo baendoosinze bakibiina ekikulembera kakati jjukira mu Uganda wano okusinziira ku constitution abakulembeze ab'ennono kigambo kyekyo bayiziyizibwa okubeera nga ate beetaba mu byobufuzi butereevu era ne mu kwogera kwa Emolimoli yagambye nti nno kankole ekitali kya bulijjo mbakubirize mbajjukize okubeera nga ate mutulekera abantu baffe kati ekibuuzo kyange ekyo kakiriwamu kyokka singa wabaawo avaayo naye n'abaako gwakubira campaign nga gwakubira campaign ali ku opposition will it be okay sinaba okay oba sinaasogeza obwama oba ndereera mu nsonga efaanaganako bwetyo naye ng'okusinziira ku sayidizi eyo abe bagamba nti bannange temutujjaako baana baffe temutujjaako baana baffe mubatulekere bagende batusakire ffe tukomewo tulye kubanga ensi yakulya buli alina woolya munno tomujja ttooke muki mukamwa ebyo nno bikyali sayidizaawo we tukyatambulira kakati nga ngenda okuwumulamuko ate njagala kumaliriza mu bitundu bye Arua poliisi ekyagenda mu maaso okubeera nga ate enoonyereza ku nfa y'omukulu amanyiddwa nga Madi Okero nabadde wa myaka 37 era ng'abadde inginiya mulamba owa disitulikiti okusinziira ku biriwo waliwo okukuza olunaku lw'amazzi mu mambuka ga Uganda eyo era nga Madi Okero yabadde aweereddwa omulimu okugenda akubisa t-shirt ze bagenda okwambala ng'ate bali mu kujaguza olunaku lw'amazzi nga bw'ali inginiya kati kigambibwa nti omukulu ono yatuuse mu ttawuni zaali essaawa nga 6:30 ez'emisana era bw'atyo obudde bwe baadde bamuwadde obw'okugenda okugula essaati yafisizaawo ng'omuntu
yafisizaawo kadde n'ayita ka bebi ne babaako we bagenda okwewummuza okusinziira ku kiriwo kigambibwa nti nno eyo gye yakola pusingidde ne bamuddusa mu ddwaliro era eyo gye bamulangiridde nti akoze eki nti afudde wabula ekyamusse paka nakati kyagenda masobola nga kinoonyerezebwako naye ebitonde nnyo ebyavudde mu postmortem abasawo bagambye nti omukulu abadde taliisa mubiri ate mu butaliisa mubiri ate n'agenda n'agukozesa emirimu egy'amaanyi omubiri ne gumuvaamu musajja munnange nga tonneewanika liisa omubiri nga tonnakozesa mubiri